wali ekintu ekinkozesa nga neebase mu kusookera ddala ajjanga kifaananyi kya muntu bw'amala n'afuuka ekintuntu nga tekitegeerekeka. Senga yaŋŋamba kimu tayagala kundabako nti ngenda oba nfa n'enfa. Omwana oyo annuma nga nalabirira omwana ani yavaayo wananyambe ku Namirimu oyo yadde okumusoma yadde omugulira empale ey'olukumi. Omwana ono ebintu ebimulimu nze okusinziira bwe mutunuulira binywa omusaayi ne binywa n'amazzi mu mubiri. Abantu babeeremu ekisa mube n'ekisa. Senga tiyandibadde ayogera ebigambo ebifaana bwetu ku ssente z'omwana. Senga ne bwakola ati senga yali sente z'omwana ate bweyamala n'amuteekamu omagiki. Sandisibe tayozi kubanga Namirimu yagenda ebweru banaga nti nalya sente ze. Nze ekirooto ky'okusiba tayozi kyali kirooto kyange kyadda. Kubanga omulembe gukyuka abantu twateekangamu seminti naye nenjitema ne tuteekamu tayozi. Si sente za Namirimu. Era senga ye ne bwe yeegaana okutuuka wa senga alina kye yakola omwana oyo ekiri mu mutawaanya. Alina kye yakola olw'ensonga nti omwana omulaba enkenena gy'akenena embeera senga ebigambo bye yamugamba. Omutwe gunnumira ddala ne gunnumira mu maaso ne mpulira amaloboozi nga ganjogerera mu mutwe nga simanyi bitya bwe gategeeza. Mpulira kamunguze ne gana maaso awe mabegako nga siraba bulungi. Okuva wayiseewo ennaku nga bbiri emabega ng'omulwadde embeera etabuse kati olunaku lw'ejjo yadde ali awo nga assa bubi nga tayagala kulya tanywa kugamba ng'embeera nange ensusseeko. Nze lujja bannyabo ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna. We tuli tuli ne Sheikh Adam. Sheikh Adam avuddeyo okubanga ayamba Florence Namirimu. Manyi bangi badde muyayana okumuyamba nafunako essimu ng'oli agamba nze nnyina amayembe gali supa agasobola okuyamba Namirimu. Byonna bye bamuteekako ne bimuvaako. Oyo ne ŋŋamba owaayi kankukwase famire yemanyi oba yamuddira. Ne nvaayo neeyagamba ayagala kumufunira bizinesi ya saluuni mu Wakiso. Ne mukwasa famire simanyi ba famire yamuddira. Ne mbeerayo n'omulala eyagamba nti Florence agenda kumuyamba kadde yakole. Naye enamba ne ngikwasa famire. Kakati naawe wewajjira n'ogamba nti oyagala kukwata Florence omusomere eddwa akole ki atereere. Naawe ne nkukwasa famire. Simanyi bwawe mwatuuka ku nsonga eyo naye kyensembeyo okubanga ntegera oba ekindeese wano olunaku olwaleero kwe kuba nti wamugyeyo ewaabwe jjo naaba ng'ali wano era ng'embeera ye si nnungi ate eyongedde okubeera embi. Sooka obuuza kuba tulaba otuzimbira emboozi eyo wano we tutuuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba era abatuulira. Amanya nze Musanje Wasajja Adam nga bakozaako bukanzu mbeera Wakiso. Ensonga z'obuuzizza ku mwana oyo Florence ali wano ku mwana ono Florence gw'oyina wano kati Florence kati mukadde kano gwe nnina wano nti luli mu kusooka omukisa tegwampeebwa naye nendeka obali abantu abaali babulina bagende nga bamujjanjaba bonna bagende nga bagezaako naye nze saabalekerera era bwe nali nvaawo awo nenkwata akasente kesijja kukugamba naye nenkabawa kagende kabayambeko. Oyisewo ekiseera mwana wattu nafunye essimu. Essimu gye nafunye nga baŋŋamba nti omwana era tayinaako nkyukakyuka kubazze bamusabira kuba mujjanjabyeko tewaliwo nkyukakyuka. Ne mbagamba bamumpe nabasabye busabi bamumpe. Lwaki nayagadde abeere wano okumpi wano ewange olw'ensonga nti olaba kati bwe tuli wano era bwe mmaliriza wano ngenda wali mumusabira. Lwaki nti bw'abeera okumpi ekiweesa omuntu ekitanda ye muntu okubeera nti buli kiseera afuna obujjanjabi so nga ate bw'abeera eri ewa tekisoboka. Kati namubasabye ne bakkiriza ne bamumpa era ndi naye gwe wamututte mu ddwaliro nze namututte jjo mu ddwaliro
amutute mu ddwaliro okusinziira ku mbeera gye mulabamu nga yeetaaga okukyekinga alina amazzi omusaayi mweguli ddala oba era ne bamuteekako amacupa ag'enjawulo ku mazzi naye nga waali wano ssebo ewange sebo. Kakati Seeka ng'okusinziira ebintu nga woobiraba ng'olaba ekituufu kiki ekitawaanya Namirimu? Ekitawaanya Namirimu okusinziira nga nzija ngoberera emboozi eri gye wasindika ku mikutu emikwanira wala omwana oyo ekimutawaanya senga we lwakwegaana alina kyamanya alina bye yakola omwana oyo olwa ssente ze. Ate senga yagamba nti ye tasobola kola kibi ku mwana gwakuzizza. Oyo ng'ayogera gwakuzizza bukuza ng'ate babikola mu gundi nze mwentambulira mu by'ensisinkana ng'oli akikola n'omwana we naye ate ono gwakuzizza obukuza. Era senga ye ne bwe yeegaana okutuuka wa senga alina kye yakola omwana oyo ekiri mu mutawaanya. Alina kye yakola olw'ensonga nti omwana omulaba enkenena gy'akenena embeera senga ebigambo bye yamugamba jjukira nti eri emabega yamugamba nti yawaliwo omwayogera ku kufa nti bw'aba afudde kyekisinga ndowooza obulungi okiraba senga tayinza kwogera ku mwana bwe yakuza nawe mwogera ekyo nabina asobola obbikola bitawaanya omwana we. Alina kye yakola. Ate nze we nayogera naye yalaga nti talyanga ku ssente. Senga gwe tewawulira engeri gya senga kamu ssente bye zaakolanga. Senga kituufu nti ssente zafiira mu mikono gya senga oyagala toyagala okiraba olw'okuba tewaliwo bukakafu bumatiza nti enkoko zaafa yalina vidiyo gye yakulaga ng'enkoko zifudde nti emirambo giigiri mu mbeera efaanana nti omwana oli n'okutuuka olwaliwo ku mbeera osaagala ogambe nti obulwadde obumuluma yafuna bufunyi kiwugwe kya kuggwawo kwa ssente kyokka senga alina kye yakola era mu mbeera efaanaganako bwetyo oyo omwana mu ebyo aliko ensonga nga yakolebwa sengaawe. Njagala okutegeeza mukulu lujja nti omuntu yenna akoze ekintu tayinza kukkiriza gwe nga bw'osuubira naddala nga mmwe ab'amawulire ng'ate mumugenze waali atayinza kubabuulira nsonga okiraba naye olwaleero singa senga nze nentuula ne senga wakati mu kutaasa katugeze mu kutaasa omwana senga najja wano tusobola okuvaawo nga kkirizanga nti tonzita naye nakola abcd okiraba naye mmwe olw'okuba muba mugenda muteeka kumpi otayinza kukkiriza nga bw'osuubira naye ng'amakulu nti ebyo baba bireese ku mwana ebyo omwana bisobola embeera okuvaawo nadda mu mbeera esinga okubeera ennungi era omwana oyo mu bingi nnyongoze ng'atuli naye ng'oggyeko okuba ng'ojja mujjanjaba omuggyeko bino ebintu ate oyina okumugamba ebigambo ebyobutagwamu ssuubi nti si yenkomerero. Kati okkiriza nti omuntu asobola okulya ssente ku muntu we? Nzikiriza ddala. Lwaki okkiriza? Mu benzi ze ndabako naddala baziridde nnyo ku bakadaama ono si yasoose bangi mbafuna abamu n'omubuulira bubuulizi bigambo nga maama we yaziridde n'omugamba nti maama ate ono anaakola nga ye ayagala kunywa butwa agamba seeko olina erirwa gy'osobola okunsabira nzikakkane maama ye yalidde ssente sina kyamukolera n'obeerako n'ebigambo by'omugamba bw'aba maama kino nakino naye amakulu mbalabyeko nti asobola okulya ssente ku mwana we. Ne bo lwaki bazibalyako leero ne luli ne babalyako ne luli ne bazibalyako nefuuka ensonga etaggwa? Ensonga eri bweti omwana ojjukira bazirya ku ono bwe bamala ozimyako ne bazirya n'oli oli tafuna mawule g'ono nti oli bazirya ku oli kati bazimulyako nga ye naye kiki ekirimu bino wammanga maama ono omwana agenda neyeesiga maama we ng'ali ebweru okiraba waliwo gwe nagambye abadde wali ku bizinga wali esese ne mugamba omwana agenda ne bwemugulewo akawunti sente oziteeka ku akawunti okiraba omwana bw'amala okutuuka eri ebweru maama afuna contacts z'omwana oli amukubira nagamba sente tugenda kugulamu poloti wano bona oziteeka ku gundi n'amubulimba maama yali mugezi nnyo naga nti n'entalo zijja kujja sente ziba zitwalire ku akawunti omwana yasindikanga wa maama bw'asindika okwa maama yagenze okudda omwana yankubidde naŋŋamba nti kyewaŋŋamba kituufu kiki
sente zange munene maama yazirya ne mugamba ate nga twaleka ogenza okugula account naŋŋamba nti maama yaŋŋamba sente nzimuweereze kale ate ekyokuloga kino omanyi kyenjagala otuukiza eddogo gyeriri 1 ku 10 gyeriri yeah. kati omuntu wotuukira okuloga omuntu wo oba omuntu gw'omanyi golaba kisoboka omuntu n'aloga omuntu gw'amanyi kisobokera ddala mu bino wammanga waliwo aloga akuloga obiveeko ku mulembe gw'obote waliwo wano gontonabeerawo ffe twaliwo kuobote baleeta abasajja abasirikale wano okukuuma eddembe ne batandika okukwata abakazi ne batandika okulya enkoko zaffe abazze okukuuma eddembe kiki ekirimu nti kyenjagala okukubira ekifaananyi nti maama ono agenda n'aleeta eddagala ng'alireese omwana oli ave ku bya ssente alikemu bonna abali senga bakojja kiki kyekola bali be baleese okusirisa oli bo ne bakola biri abobote be batukola ne batandika omukumbonyabonya nagwa eddalu n'awaŋŋanguka n'alwala n'akonzibirawo kati bona okonzibirawo ono n'omuvunaana ddi ogenda omuwabire kwero si mu kooti twala tugende kati mu mbeera efaana bwetyo nti akujja ku kino n'akuzza ku kiri embeera obulamu ne bongobalirawo naye nga basobola ddala bulungi nnyo okubaloka owuwo tekigenda tuleetera obuteesigaŋŋana omuntu atandika okuba tokyesiga muntu wo uganda weetuuse oba abantu wetutuuse gwe lujja n'ojja ewange ng'oyagala kukwazika saati eno tukola ndagaano ng'ogenda ku mbaga kwe ku kanzu leeta olupapula tukola ndagaano lwakiseeka olw'ensonga zino wammanga ku byenzize endaba era byeŋŋamba abaana abagenda ebweru byeŋŋamba abantu abakoze ku ssente zaabwe byeŋŋamba abantu ab'enjawulo naddala mu baana bano emyaka gino emito okiraba kuba tebannaba kulaba nsi abaana abo nti maama bw'oba maama onoomuwa ekintu kimuweere ddala nti kiikyo bwe kiba kyekyo leeta olupapula maama enda kuwa miliyoni zange 3 leeta olupapula naye bw'oba muwandiike kiki ekirimu ekyo ebintu ebituuse okwesigaŋŋana twagaana buganyi kuteekateeka lya Katonda mu nkola y'ensonga lwaki bino bitutawaanya bwe muba muwolangana bw'oba olina gwowa ssente muwandiike oyo singa kwaliko okuwandiika ku ssenga okiraba tubeerako newe tutandikira oba okiraba tuwandiike tugamba okiwa abantu nti buli omu omuntu yenna gy'oli ebirimu ssente muwandiike lwaki abantu baleeta ne baloya nga bamugira nga loya wange genda eka ku kino nakino bintu kiraba tumalawo obukumpanya bungi obukumpanya buyitirivu nnyo bwavaawo obukumpanya ekisookera ddala abantu gino emitima embeera weetuuse etufuukidde ekizibu naddala ku kasente ka Uganda kano nga bwe kali embeera mbi kiki ekirimu kakati buli muntu kyakutte gwe woogendera wagamba kati omwana ali eweeru waanaddira alaba nga atadde myaka ebiri kati jjukira mu sitoola eno mulimu omwana ono nga ssenga amugamba ekitali kibi yongerayo omwaka senga yalina byayisaawo okiraba naye kiki ekirimu mu mbeera efaanagana ku bwetyo kubira abantu be bawa ssente oli n'agenda n'atakabana n'asula ebweru n'asula ng'atunula n'aleeta ssente abantu babeeremu ekisa senga tiyandibadde ayogera ebigambo ebifaana bwetu ku ssente z'omwana senga ne bwakola ati senga yali ssente z'omwana ate bweyamala n'amuteekamu magiki waliwo magiki era Katonda bw'anaaba akusaasidde nga wayiseewo ekiseera ojja kubikomawo okkowa okiraba tutunuli omwana ono okuva ku wali okuva ku bujjanjabi buli bwabaddeko okudda ku buno naye n'ekibuuzo kyewabuuza balibo kiki kyebatakola gwe kyogenda okukola bali badde basaba ate naawe ogamba genda kusaba nakuwadde ekyeddwaliro laba gyogula obuweke wali bakuba empisa waliwo n'ebifaalo ali mu lifaalo kati onaatuddawa kubanga kati eno ensonga si ya mwana ono yekka na famire ye mulimu kati abantu abazize bagoberera bambi nga emitima gyabwe gikwatiddwako oba buli olwero nti gwe ng'omuntu wejjeeyo omwana otuuka n'omuleeta wano
baagala results baagala mwana kutereera abamu bamugamba nomugamba addeyo ku kyeyo nja okutegeeza bino Katonda nga ye mubeezi kuba ebyaffe buliko ntitugikwasa Katonda kuba ensonga ze tukola za kusaba nannyini ggulu nannyini nsi neggulu alina obulamu bwaffe okyaba tutegede nti omwana oyo biivinillah kitegeeza nti Allah bw'anaaba ayagadde nti omwana oyo ajja kudda yajja kweyagalira mu bulamu bwe eyo si enkomerero era omwana bye nagambye nti bw'oba nga omuwadde treatment ate waliwo ne treatment ey'ebigambo ng'omuntu ng'omunnyonnyola ng'omugumya nga nti ojja kuddayo embeera ejja kutereera omubiri gwo Katonda ajja gukuddiza lwaki edduwa omusajja bamuyita Yubu yakenena n'asinga n'omwana oyo naye edduwaze wezi olumusabira bwa nti oyo omwana ojja kumulaba ng'atinta biivinillah agenda kuddayo ku kyeyo ajja kuddayo ku kyeyo biivinillah ojja muteekamu kasente kuba kasente baakabba sente baziba ekirala nga ngenda kuddamu ekyo kyogambye ekyomuteekamu akasente bino wammanga agenda omwana ono ebintu ebimulimu nze okusinziira bwe mutunuulira binywa omusaayi ne binywa n'amazzi mu mubiri ebintu ebyo binywa amazzi mu mubiri n'omusaayi kiki ekirimu ng'olina omuwa treatment eno gy'owulidde ey'edduwa ate ne bagenda ne bamuteekako n'amazzi n'omusaayi ebyo nze nja kubikola olina ne sikaani tukwatagana ekisookera ddala sebo togamba nti byadduwa byokka bye nasomako naye nsobola okukutunuulira bwo tomanyi nti bwe nkutunulabo nsobola okumanya kyolowooza omanyi kyolowooza olowooza nti nnimba sikyolowooza naye kiki ekirimu tukwatagana n'abasawo bali ab'ekizungu n'omugamba jangu okebere ku mwana ono ng'oggyeko gwe nti olususu bwe lukakanyala bw'onyiga bwoti ne wagwamu waliwo by'otegeeranga gwe naye bali oyita omusawo n'omugamba omwana onaga nti amazzi omusaayi tumuteekeko kuba biri binywa omusaayi bw'ojjawo biri ebinywa omusaayi ono omwana agenda kutiba agenda kuterera kati ekyasente tugenda kukola tutya sente zaaliibwa tukoze tutya okusinziira ku okuziza oli senga gwolaba yeekubya emizimu nze ekyange kibadde kigamba nti omwana bw'aba ayagala okuddayo ebweru okuddamu okumukolera ku byokugenda ebweru lwaki sikikola era bazadde b'omwana oyo mbawo obweyamu nti ekyo sente ez'okumutwala nja kukikola kati ebino ebyagundi tubiveeko ebyazinze yabaddayo bino abiveeko ate Katonda ajja kuba Katonda ku muntu ali azaamanyiziddwa tulina ekigambo kyetugamba nti singa obadde gwe mutuga nti oyiwawo omubiri naye Katonda akola nnyo ku muntu ali azaamanyiziddwa ajja kukola sente ate zisinga kwezo biivinillah kubanga ne senga nga bino wammanga nga ateereddwako n'olukomera lw'edduwa nga bino ebyasenga okukolima n'ebiiso bye nabiki nga tebikyalumbagana mwana ono Musiraamu bututa bulungi nnyo okusomera omuntu edduwa nga takyalumbagana wansonga zonna awe tuli kati kubanga senga ono omwana bwe yamuweera ssente ate bwe yakulaakulanira naye sente z'omwana nga zifa eno ku nkoko kati ate senga n'akulaakulana nnyo ennyumba n'agitereeza n'asiba tayirozi n'akola biki owuwe n'agenda ebweru kirimu obuzibu nze sandibadde senga oba ebyo abikoze nze sandiyagadde nnyo kigambo kyakuwoolera ggwanga eri mwana oyo eri famire ye nze kyenkakasa nti omuntu ali azaamanyiziddwa Katonda amuddiza era edduwa zijja kusomebwa era ku treatment ena wanaagenda okuva wano eno ng'ezo zonna ojja kudda wano biidhinillah kigenda mutwalira bbanga ki ekigambo kijja mutwalira bbanga ki si kyembadde nsinga ennyo okwetaaga okuva gy'oli nze mbadde kuba olunaku lwajjo lwe yayingidde wano naye omulabyeko bw'afaanana
waliwo okusinza ku mbeera gy'aliko. Kaakati mbadde nze njagala oyiseewo embeera yesi nnungi wiiki ku wiikisi 2 okomyewo wano olabe wamututteko mu ddwaliro yatwaliddwayo olw'okumuteekako biri byenkugambye amazzi kuba bino ebintu gae binywa musaayi bitambulira mu musaayi n'amazzi so eddwaliro bamukebeddeko abo nno kizzaamu amaanyi kati ssente tuziveeko sente njagala okubategeeza bino wammanga ku kino nga bwaze wano ku treatment eno badde njagala sente aziveeko saagala bino wammanga kuba byemu ku byetumugamba nti abamu baagala nti mpoolere eggwanga Katonda ye yakuwolerera eggwanga oli asobola okukola nga mu sente zona omwana n'awaamu oli owuwe n'agenda eweewo nadda ne zifa olufa ate olutamanyi nti alyaza amanyiziddwa abeere gundi era naawe baba bakulyaza amanyi ekagenda kubala ogw'okugenda bakomyewo sente zo towolera ggwanga kiki kusoma busomiddwayo abantu balyaza amanyiziddwa alyaza dduwa saba Katonda tukakanawo nga tusaba Katonda ku muntu alyaza amanyiza kiki ekirimu abasaba bye basaba byebyenjawulo be batamanyi oluusi abamu ku bye bateeka kusaba kati ekirala g'ofunirawo okuyamba funirawo okuyamba ekisooka buno obulamu tetugenda bubeera mu lubeerera nze okufuna nenfuna mu ggulu nga nenterera eri Mukama Katonda ekyo kimu ekyokubiri Katonda mu bano betuyamba ate ffe n'atulongoosereza ezo sente ezo tugenda okuwa omwana oyo nga ddayo biivinilla Katonda alina bye yatuwa okiraba ng'oggyeko okusabira abantu mu mbeera eno batereere biki waliwo bisijja kulambululira wano obuuza onfunirawa nze ekyokumusabira n'atereera ate mwenfunira ekyessanyu kuba nti yasobodde ogendako mu ddwaliro zonna bbiri gwe wazisasudde zonna nze gosasula nze nsasula saagala abantu babe basasule kubanga bayonoonye sente nyingi eri kyemmanyi tebayina kiki okolerera buvubuka bwo obuto obukuzeekuzeemu oba gwe weekolerera kuki maikana kabuwala tekakyali kato kati nabo tulina omanya wofunire watuufu ddala ewasembayo oli musajja kaana kaffe kakyali kato akaana kamwe kakyali kato naye si kenkolerera era baana bange si benkolerera nti nzijanjaba baana bange bamutwale nedda nzi kyenkolerera Katonda kunsiima omwana we bw'anaaba obulungi nteba Katonda ajja kunsiima ate ankubisizeemu mu byenjagala nga bwe mbyagala yensonga lwaki musanze kale amiina tukwebaza okutuwa akadde n'okwongera okuba ng'olambikira abantu we tutuuse ku mbeera eno ey'emboozi eno tetugenda kuzikiza ku mulundi guno ebibi tubale tujja ne tubawaayoku ka vidiyo abafamire tuwaayo omwana vidiyo ne tumala ne tubaleka naye tugenda swaka tuguse ensonga eno etuuka engeri gy'ogiviiriddeyo nga otaddewo okusaba ate n'okuteekamu ssente enkalu enamba y'essimu gisome tugenda giteekawo naawe wansi enamba y'essimu eri 0772 7 6 54 0772 7 6 54 njagala kutwala omukisa guno okukubira omulanga ogutakungula mugamba ogutakungula mu bannamawulire nti eri abaana emyaka egyo egyenkanankana n'egyannamirimu myaka egyo kuva myaka 18 myaka 25 3 eyo bwe watyo nti begendereze ensi eno ate bafeeyo nnyo olwa bino wammanga nti abaana abali mu myaka gy'ono omwana obulamu bwabwe tebabutwala nga nsonga mu kubufaako so abantu abakuzeemukko mu myaka bo bakola bino wammanga ye bwawulira ekimusimbi adduka misinde alina gy'alaga naye uno omwana abitwala nga bye bulijjo sente bwe ziggwawo walaba nga bye bulijjo naye teziggwawo nga bwe bw'osuubira waliwo abazikuba katugeze ekiiso ffe tukayita akalimi n'azoogera ekyo kibayita ekiiso kisobola okumalawo sente zo kituusa omuntu mu kabbuli
nga nti gundi oyo olaba akutunuulidde butunuulizi okiraba gundi nabeera ne ssente ezo embeera efaana bwetyo kati abaana bano boolaba kiki ekirimu nze nandisuubidde ekisooka senga oli yatukubye enkyukwe nti yandibadde yeebuuzibwako naye takyebuuzibwako nibandyebuuziza kubakuzeemu nga ffe abalabye ensi butya bwekola ki bwetambula nomuga nti mwana gwe okoze sente zino naye olina kukola bwoti ne bwoti sente ezo olina zikuuma bwoti ne bwoti sente zo bw'oba ozirina wakati mu kuzikuuma abazikuba ebiso jangu tusome eddwa sente zo butya bwosobola towulira abantu bagaa nti sente zimpita mu ngalo ekyo ekigambo olabanga ekyokusa waliwo yagamba nti ezandiyise mu bigere oyo kyayogera aba takitegeera buki kigambo sente zimpita mu ngalo kwe kubeera nga bw'ozifuna tolina kyozikola zigenda buki bugenzi olina akola emitwalo 2 n'azigulamu kyaziguzeemu gwe n'okola 2 n'oba nga tolina kyokozeemu esente okuyita mu ngalo abaana ab'emyaka egyo kiki kye balina okukola okwegendeeza ku bulamu bwabwe ku bantu be bawangaala nabo ku baboosi be babeera nabo obeera ewa boosi yennyini olaba ne boosi asobola okulagwa nga teyakuwa omusaala akuwa sente abantu b'okola nabo bano okugonda ewa boosi abo b'okola nabo bakufuukira ekizibu nga boosi akwagala oba okiraba woguze poloti okulinaana muliraano gw'olinaanye naga nti ositula otya ennyumba ey'omulenzi oyo okiraba embeera ezifaana bwezi ebyo byonna kiki kyokola feeno tugamba nti tumusomere eddwa katonda amusibeko olukomera ng'ebiva eri tebikyakutomera ng'era bwetunaba tumaliriza okusiba ku mwana oyo okumusomera eddwa emusibwako olukomera tulita olukomera tahsin olukomera tetugendako era bwolibodantenyaga ngisome nga wooli esembayo olukomera olukomera olumuteekeko